Pen Media. Bannabyabufuzi abogerera obubi ensimbi zino eyo kategore nze sigirimu era nandisabye mukadde wange senga omuntu oyo omumbuulidde yeetaaga kulumba kuyisaamu woko w'embuya amanye nti awabyaki awabya abantu nzize mbagamba lunye nti zino sente kituufu za government, but government they are just custodians of our power and resources. They are our trustees. Besigika ku byaffe government esobola zifunanga gwe tokola ki toliiwo kati omuntu yenna abeera eyo n'ayogerera bubi sente z'emyooga eza PDM ate nga tagenze kulaba bwe zitambula tafuddeeyo nakulaba baani abaziganyuddwamu enteekateeka yazo eri etya omuntu bw'atyo aba yeetaaga kuyamba nze ndowooza abeerako n'ekizibu ku bwongo nga yeetaaga okuteekateeka obulungi ensimbi zino ziri wansi w'ofiisi y'obwa president under presidential initiative okusupportinga abantu abawansi okubanga balwanyisa concept ya hand to mouth. President kyagamba okulya kwekidda kyonka so bwe muba temuyambye concept eno eveeyo namwe president mujja kubanga mumukotogedde so mumubuulire ekituufu ba commercial officers baweebwe entambula baweebwe facilitation bwe tubanga tugaba miliyoni 2 ng'olwaleero buli SACCO mbazeemu nga tugenda gaba biliyoni namba mu myooga 5 mu 4 biliyoni namba mu emitwalo mu miliyoni nga 8 ensimbi ezo bw'obanga oziteese buteesi mu kibbo n'oziteekaawo ng'agenda ozirondoola tomuwadde wadde penny okulondoola ensimbi ezo really what is the sense behind that? Obanga ayengeza amenvu n'ogateeka wali ku luguudo otunde ate alina okurisiivinga ensimbi n'omugobawo kaga kitegeeza zigenda kukola ki zigenda kufa bufi so nandisabye ensonga eyo tugitunule n'eriiso eryenkaliriza okulaba nga concept eno ekola ki evaayo bulungi basebo ne banyabo nga mmaliriza omwoga gwa local leaders ewange Bbaale namanyako nti Ssentebe bwe yafuna sente ezo nakati ali unreachable, unavailable tosobola musanga wantu wonna naye nandisabye nti mu biseera ebyo kirabika taanaapu ya local leaders yali ntono weesanga nga Ssentebe yalina amaanyi agarisiibinga ogusawo gw'ensimbi gwonna n'aguteeka ku kibegabega awatali ba members balala ku mulundi guno executive ekolagane wamu yonna kolaganire wamu okulaba nga obuyinza tebuweebwa muntu atya sente zikema n'oli adduse nazo oyinza okumunenya naye n'ogamba on the other hand did we serve the due diligence okulaba nti omuntu ono ensimbi zino tezimusuula mu kikemo so tugyewo emiwaatu egisobola okwongera emikisa gy'ebikemo then tutaiteninge monitoring eyaki ey'ensimbi zino nkakasa zijja kola ki zijja kolera ddala omulimu omutuufu. Leero tubadde wano e Kayunga nga basically twagala okwencouraginga bana Kayunga emyooga gyonna e Kayunga nti program balinga abali bagisuulawo bagivaako naye nga twagala encouraging obagamba nti no 20 million gyeziri additional seed capital buli SACCO so nga njagala encouraging bonna bajjumbire program barenewing certificates zaabwe bakole audit batuuze enkuŋŋaana ezo gems basabe additional seed capital no tekiba kya buvunaanyizibwa okuwa oba mu mateeka okuwa SACCO etalina certificate oba erina certificate eri expired so eyo process tulina ogiyitamu SACCO zonna ezo okubanga zisobola okufuna additional seed capital naye nga mu byonna 20 million ezo gyeziri era today tulabeko SACCO nga 14 ezaakafuna additional seed capital sinza kindi nga tulina endala 12 ezigenda okufuna additional seed capital anytime soon so out of SACCOs 54 bwe tuba tufunyeyo SACCOs 26 ezaakafuna kiba kitegeeza tukyabulayo SACCO 28 ze tulinza okujja zifune ki additional seed capital oyo recovery ya 30 million eyo tetwagivaako wabula zino 20 million
tuzitaddemu zisobole okujump startinga ziboostinga abantu. Omuntu bw'aba abadde alina bizinesi ng'erimu obukadde emitwalo 2 n'akeera ku makya n'afunayo emitwalo emirala 5 n'agongera mu bizinesi aba asobola okuzza mpola mpola. So 30 million ziri sigamba nti no tuzeerabidde tuzivuddeko nedda, zirina okudda era kigendera eri abakulembeze ba SACCO zonna zonna okuba nti no bakola ki, babanja ssente zino zibe nga zikola ki, zidda. But ne considerate we babe nga bazizza ate mu ngeri etagenda kukosa bizinesi n'okukosa 20 million zino zikoze ki, zetubongedde. SACCO yonna yonna oba institution kebe group kebeere SME kebeere SACCO ebeerawo ku lwa bukulembeze. So kyenjagala okugamba abakulembeze b'e Kayunga nti emyooga gino gitudde ku ffe. Omukulembeze alina okubeera vision bearer w'ekintu ky'alimu. So abakulembeze njagala obbenkareginga emyooga gino bagyagale. Yagala ssente zino because ssente zizo nange. So bw'otazifaako kigenda kufa era tujja kusigala mu mbeera gye tukola ki, gye tulimu. Naye tufunye chance nti no government etwongedde ssente, tufunye chance nti no 20 million weziri buli mwaka. So tukozese chance eyo tweggyeko obwavu, economic transformation ebeerewo wonna wonna. Basically challenges ezisinze and kino kiri countrywide, gaps mu bukulembeze. Abakulembeze ba personalizing ekintu kino ate nnyo n'omusanga nga ye mukulembeze, n'omusanga nga ye loan officer, n'omusanga nga ye secretary. Basically waliwo gaps mu bukulembeze ne wabeerawo challenges eza recovery, abantu batwala ssente nga tebagala kuzizza. Waliwo mindset issue, abantu okulowooza nti no akasente baakabawanga kaki kakasiimu. Naye njagala obbakakasa nti no ssente zino si za kasiimu. Ate njagala n'okwongera obbakakasa nti no MSC weeri okukola ki, okusomesa. Tujja nga tubuulira abantu nti no governance bweti bwerina okutambula. Omukulembeze wa SACCO yenna alina bw'ati bw'alina okweyisa. Chairperson gino gy'emirimu gye, secretary gino gy'emirimu gye, vice gino gy'emirimu gye, treasurer. So tujja nga tubalambika okubalaga ki kye balina okukola ki, okukola. That way emyooga gyaffe gijja kuba gigenda mu maaso.